Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda. Anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero okansubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe Omulembe gwa Muteesa ogwokubiri. Akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka ng'era munnange yali nnyo mu nteekateeka z'okuzza Kabaka. Era ng'olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Kabaka addamu okukozesa obuyinza bwe. Siikuluiseeyo ng'ennaku z'omwezi 13 Agusito 1955 Kabaka Muteesa yasinziira mu London n'awulugumya essimu ey'olukomo eri Katikkiro n'alonda baregenti basatu okukola mu kifo kye okutuusa lwalikomawo. Omulangira Badru Kungulu, Festo Manyaŋŋenda ne Andereya Ssekiti Kyemwa. Ebbaluwa ebakakasa ku bwa regenti yaleetebwa omwami Musa Palmer okuva ewa Ssaabasajja e London ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi Agusito omwaka 1955. Okuva olwo Paul Kavuma, Matayo Mugwanya ne Latima Mpagi Gavana be yali alonze nga baregenti lwe baakoma olwo ne basigala ku bwa minisita. Baregenti abapya Gavana yabalayiza ng'ennaku z'omwezi 15 Agusito 1955. Bwe baamala okulayira ne balyoka bateeka emikono gyabwe ku ndagaano ey'ekiseera ku lwa Kabaka ne Gavana n'ateekako ogugwe ku lwa gavumenti ya Queen. Olwo endagaano empya n'etandika okukola. Ng'ennaku z'omwezi 17 Agusito 1955 sipiika w'olukiiko olubereberye n'alondebwa era Rafairo Kasule ye yabulya ng'amyukibwa Yake Kyazze. Olwo Katikkiro n'alekeraawo okukubiriza olukiiko nga bwe kyali mu nkola enkadde. Ng'ennaku z'omwezi 18 Agusito 1955 olukiiko nga lukubirizibwa sipiika Rafairo Kasule lwatuula okulonda Katikkiro omupya era abantu bana be baavuganya ku kifo kino nga kwaliko Michael Kintu, Matayo Mugwanya, Paul Kavuma ne Daudi Mukubira. Obululu bugenda okuggwa nga bugenze bwe buti. Michael Kintu obululu yafuna 40 beddu. Matayo Mugwanya nafuna 37, Daudi Mukubira yafuna 5, ate Paul Kavuma nafuna obululu 4. Olwo Michael Kintu afuuse Katikkiro atannakakasibwa ng'endagaano ya 1955 bwegamba. Era olw'okuba nga yali tannakwasibwa ddamula yasigala asula mu maka ge e Kabowa. Munnange Kavuma n'asigala e Butikkiro ng'alinda lwaliddiza Kabaka ddamula. Oluvannyuma lwa ssabbiiti 2 era ng'ennaku z'omwezi 3 Septemba 1955 naye n'alangirira gavumenti ye ey'abaminisita 5 nga kuno kuliko Antonio Gita, Bulasio Kavuma, Amos Sempa, Kasimu Male ne Daudi Mukubira. Gavumenti ya Buganda nga yeetegekera okudda kw'Omutanda yaweereza e Bungereza esiringisi emitwalo 7 okugula mmotoka ya Rolls Royce empya Kabaka mwalitambulira ng'atuuse mu Buganda. Awo njogezaawo n'amaanyi anti Kabaka ali mu kudda mu nsi ye. Owulidde? Munnange gavumenti ya Uganda empya nga 15 Agusito 1955 okusinziira ku ndagaano ya Buganda empya ne Gavana yalina okulonda gavumenti y'empya era yalimu bano nga mulimu T.Y. Watson, Ellen Boyd, Gibby Catland, A.N. Maini. T.Y. Watson nga wa Natural Resources, Ellen Boyd Local Government,
Gibby Catland nga wa social services, ate AN Maini wa corporations and regional communications. Mwalimu era Hadley Badi wa Kamasi and Works. Sikke Mungonya, Assistant Minister Social Services. DJK Nabeta nga wa Parliamentary Secretary Local Government. Gi Oda nga wa Parliamentary Secretary Natural Resources. Ate W Padley nga wa Finance. Munnange era gavana nalonda Dr. SB Chewalyanga ne Mrs. Pamela Chisosonkole okutuula kolegiko okuludda lwa gavumenti olwo n'ababaka ab'okukiikirira Buganda ne balondebwa nga be bano. Kwaliko Apollo Kironde, Jekke Musaazi, Dr. EM Muwazi, Dr. B Kiwanuka ne Faza JB Masagazi. Mu kulonda ababaka bano, Buganda yalaga omwoyo gw'obukulembeze bwe yalonda Dr. Kunuka, omusajja enzaalwa ey'Ebunyolo olw'obusobozi bwe, ne balekawo abasajja Abaganda abalala bangi abaalisobodde okuweereza ku lukiiko luno olwali olw'ebyafaayo. Munnange oluvannyuma gavana ng'amaze okulonda Apollo Kironde ku bwa minisita, Buganda yaddamu okulonda omubaka Yusufu Bamutta okujjuza ekifo kya Kironde mu Septemba, era gavana yalonda Yusufu Lule ku bwa minisita wa social services. Olwo Apollo Kironde n'amyuka mu kifo kya Mungonya. Olwo Legiko erimu abakiise 6 nga 30 ku bo bakiikirira bantu abaddugavu 18, abayindi 6 n'abazungu 6, ate nga ababaka 30 abasigaddewo bakiikirira gavumenti. Ebyo nno byensobodde okukufunira olunaku olwaleero. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe, tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.